Ali ku SB4 Media tugusa ensonga ate n'olwaleero tubaaniriza naye nga olunaku olwaleero amawulire ge tuzze nago si ga ssanyu. Baganda baffe abali mu nsi z'Abawarabu bali mu mbeera mbi, bali mu kunyigirizibwa, bali mu kubonyaabonyezebwa, abamu battibwa ne tutamanya. Olunaku olwaleero tuli wano ku CPS nga bano boolengera be bazadde ku baana abamu abagambibwa nti baasibirwayo nga tebalina buyambi, tebasobola kudda naye nga bazze okwekubirako ku mulanga okubeera nga basobola abaana baabwe okudda e Uganda. Naye weebuuza kiki ekireetera abasajja abo Abawarabu okubeera nga batulugunya Bannayuganda bwe bati? Tukimanyi nti baganda baffe abali eyo bali mu mbeera mbi. Bangi baddukiddeko ewaffe okusaba obuyambi naye nga naffe olumu tweyaweeya tukolako ekyo kye tusobodde, ebirala ne tuba nga tubikwasa Omukama Katonda. Naye nga olunaku olwaleero katuwulize ku mboozi eno, katuwulirize ku bulumi abazadde bwe balina, katuwulirize ku bigambo ebigenda okuva mu mboozi eno, tulabe ng'ate tusobola okufunayo obwenkanya, tusobola okufunako ku buyambi naddala mu banene abalina kye batusingako. SB4 Media kw'oli tugusa ensonga. Mukama atubeere ate n'ensonga eno ebeere nga egguka. Amannya gange nze Nagayijja Liida. Wenjogerera essaawa eno banfunira ennyumba endala ngende nkole. Natuuseeyo omukyala n'aŋŋamba tewali kulya. Mazeeyo ennaku 6 nkola sirya sinywa n'amazzi nga takuganya gakwatako. Bwe nayogeddeko n'aba woofiisi ne bankomyawo ne banteeka ku bbaasi. Omwami gwe bayita mu sitaafa yankimye ku bbaasi station n'antwala ku woofiisi ne tusangayo omwami gwe bayita Umaru ne bansikakkanako ne bankuba ne bansambasamba eno yonna muno mwonna mu mbirizi munnuma ne bankubakuba. Tebakomye okwo, omwami gwe bayita mu sitaafa n'anvuga n'andeeta ku accommodation. Bwe ntuuse ku accommodation ne bansigalira mu luumu. Waliwo omukyala gwe bayita Lima, madamu gwe bayita madamu Lima ne mwami mu sitaafa ne bansigalira mu luumu ne batandika okunkuba eno yonna ne bansamba mugongo ne bankubakuba ebikonde eno yonna ne banzirako ne bankuba. N'essaawa eno wenjogerera tebampadde mmere, tebampadde kintu kyonna kyakulya ate nga mmaze ennaku 6 sirya nakati tebampadde mmere. Badde nsaba ku buyambi bannange, badde nsaba ku buyambi naye ekiri wano si kirungi, mbeera mbi, bankubye. Amanya mpitibwa Okowu David, sinziridde Busia okujja ku kitebe ekikulu e Kampala. Wendi wano nze ku CPS. Ku CPS wefunye ebbaluwa etuukiriza tusobole nga tujja kuba mawulire olw'obuvumu n'obulumi bwe tuyina kusinziira ku sisita wange. Sisita wange wayise ebbanga ddene yagenda e Saudi ng'agenze okukola. Kampuni gye yamutwala baali bagiyita Raida Uganda. Bwe baamujja kuno ne bamutwala ng'agenda kukola. N'ebbanga lyamazeeyo, amazeeyo ebbanga ddene. N'ebbanga mu ddene lyamazeeyo mu kaseera kamazeeyo emyezi nga 7 kakati zingira myezi 8. Baabasibira awantu, baabakuba. Naddala sisita wange Shaluwa ali mu mbeera enzibu okuva mu myezi 7 bukyaba musibira mu kafunda. Bali bawala 4. Bawala abo bonna bali mu mbeera nzibu nga bw'okiwulira. Baamukuba akatalimbwa emabega eno. Era bw'ojja kulaba ku butambi bwe tugenda obbaweereza ng'ali mu mbeera nzibu. Baabasiba tebalina wadde kakulya, tebalina wadde kakunywa, wadde akadagala konna, wadde kabe kakakerenda tebakafunanga. Bali mu kulajana uli bagenda kubaabatwala babagamba nti mulindeko tugenda bazzaayo. Paka mu kutuuka mu kaseera kano
babalimba bulimbi tewali kyebakola kye bakolangawooko okusinziira sisitawo yalaba nga bali mu bulumi buzibu ne bankubira amasimu ne bansindikira ebifaananyi ebyo mu butuufu namala ennaku zonna ennaku zemaze ezo bukyanda basisita wange nange nalwala n'okulwala siryanga okulya bankakabukasi okulya paka n'essaawa zino ndi mu mbeera nzibu obulwadde nange alusazi zasituka z'okunuma olw'embeera lwa sisita zange gyalimu ne banne bali mu kukaaba era obutambi bwonna tugenda busindika okwo mugenda kulaba embeera gye bali mu kukaaba bakaaba baagala okudda e Uganda naye nga okusinziira ku babatwala bagamba baagala babakweka bukwesi ate bagamba bategeera kituufu nga boogera naffe basobola obbabuzaawo oba babatte baleme okutaddamu okukola ki kulabika kale tuli kusaba buli gwe kikwatako ne gavumenti yaffe eno nga nsooka okubira omulanga mwami Yoweri Museveni omulungi waffe pulezidenti waffe wa Uganda tuli mu kukaabanga n'okunyolwa twagala otuyambe ngaffe abazadde abananyini basisita baffe ne muzeeyi wange ali wano ne mwanyinaze ali wano tuli mu mbeera nzibu bali bagezaako okulimba abasisita baffe nti bagenda kukomawo tebakomawo kale tusaba obuyambi okuva gye muli mu gavumenti na buli omu asobola alina obusobozi asobola otuduukirira tulabike nga boogerezeganya n'abantu abo gye bali e Saudi babeere nga babakomyawo ku kampuni yatwala omwana oyo twakubayoko amasimu bagamba nti bagenda kukola ki ne tugenda nibagamba mbu bagenda bikolako tebabikolangako kale so tukubira n'omulanga Mama Fiina gy'oli tusaba Mama Fiina oli mukazi alwanirira eddembe alwanirira abantu alwanirira buli omu buli mu mbeera gy'abaalimu tusaba tumukwatire wamu mu bulumi bwe tulina ne mu nnaku gye tulimu mutuyambe musobole otudduukirira mukubira abo mumanyi nti musobole okwasaganya nabo ku kitebe ekikulu mutulabike nga mwogera nabo abantu baffe basobole okuba nga badda kubanga essaawa zino tuli mbeeraliikirivu daddi wange ali wano mweraliikirivu omusajja mulwadde mujena ku kitanda okumuleeta olw'obulumi lw'alina abadde tagenda kusobola naye neŋŋamba nedda kyetaagisa tubeere wamu tusobole okukola ki okuba enduulu n'agamba mwana wange sijja kusobola ne mugamba daddi oli omwana wuwo yegwe wamuzaala kyekiseera okole ki tudduukirire ku bamawulire tudduukirire ku gavumenti na buli omu gwe kikwatako abeere ng'asobola okuwulira omulanga gwaffe nakukaaba kwaffe amaziga gaffe basobole otudduukirira. Samson Kapia omuzadde wa mwana Sharwa ndina okunyolwa kwa maanyi olw'omwana wange era nsaba gavumenti sobole okunkwatirako omwana yagenda okunoonya emirimu kati amufuukira akabasa akubidde omutayimbwa tajanjabwa tebamuukiriza kuvaayo batuga nti bakola ebbaluwa ezimukomyawo naye takomawo buli mwana talina kyakulya talina kyakunywa nange nga taatawe kati nafuna n'obulwadde olw'okweraliikirira nsaba gavumenti sobole okunkwatirako omwana wange akomewo sirina kirala kyenjagala okujjako okukomyawo omwana wange nga mulamu kuba yagenda mulamu kati ekimusiba eyo kiki myezi 7 takola okujjako okumusibira awantu nga ali awo tayambibwa takola ki tebamukkiriza kukomawo kale nsaba gavumenti enyambe n'abo bekikwatako bonna abasobola okuddukira omuntu nga nze akadiye bwe nti sirina kyakukola omwana wange saba bamukomyewo nga mulamu nange kwe kusaba buli bwe kikwatako basobole okunyamba nga nze bayambe nze omwana oyo akomewo obulamu bwange buleme okugenda lwa mwana nsaba gavumenti bamama Fiina bonna basobole okutukwatirako ayambye abantu bangi nange nsaba onyambe nva Bugerere Kayunga Busaana omwana wange nsaba banyambe omwana oyo asobole okukomawo nga mulamu kubanga kati saawa eno ali awo talya tanywa talina bujjanjabi bamukuba omutayimbwa emabega eno musaayi gwo olugoye lwonna ogenda okunsindikira akatambi nga olugoye lwonna musaayi mwereere
omwana asiba mu kukaaba nange kenyini ndi mulwadde banyongerako obulwadde pressure zaagala kunzita lwa mwana wange nze wano lwa sister wange bagenda ebweru babonaabona babayisa bubi olw'akasente kaabwe tebabasasula bagenda kukola naye babagwako babakuba babasibira mu nnyumba okumala emyezi 7 tebalya tebanywa babadde basaba obuyambi bagala bakomewo tuli beeraliikirivu nnyo tuli kusaba gavumenti etuyambe mu kugenda babayita bulungi ne balangirira nti bagende bakole naye bwe batuukeyo ne bababonyaabonya tebabasasula tebalya ate bakubwa tuli kusaba gavumenti etuyambe tukwateko abantu baffe bakomewo tuli beeraliikirivu nnyo okuva lwe batusindikira obutambi nti babakuba era tulaba nga babakuba sajja gwe bayita mu staffu abakuba babagaliza mu nnyumba babagamba teri kulya teri kujjanjabwa tebagenda akomawo bwe bagamba nti bajja kutegeera nga tuli kwagala bakomewo bajja kubabuzaawo tuleke okuddayo okulaba ku mirambo gyabwe tusaba gavumenti etuyambe nga bwerangirira nti eyagala abakozi wabweru bwebe tuyambe okukomyawo abantu baffe nga balamu. Sembati Wilson ennaku ennuma lwakuba omwana wange yalemera kwembase e Saudi bamutwala kukola naye kaakati amaze emyezi 7 talabikako takomawo ate batugamba ajja naye takomawo tumanyi nsonga lwaki twagala tumanye asobola yenna okutuyamba ku kino ekintu atuyamba olw'ensonga abaana baffe babonaabona bali eyo batudde tebakola sigama nti babatwala kukola naye baba bateeka kwembase ate tebakomawo twasooka ntulowooza nti tugenda tusanyuka nti olw'okuba bali kwembase bajja kudda mangu naye ate era emyezi ena bali eyo batudde tebakomawo kati tumanyi nsonga lwaki twagala abasobola okutuyamba ku kino ekintu batuyambe abaana baffe basobole okudda kuba omu omuwala bamukuba agamba ekifuba kye kyonna kimuluma avaamu n'omusaayi mu nnyindo naye talina buyambi yesisa ennaku kampuni eyamutwala bagiyita Ali Saudi Uganda niwe tugendayo muzeeyi yagendayo omulala n'agamba ne bamugamba lindako simanyi sooka ogende osale amagezi amalala tuke tukole ki kuba bo tebatubuulira nsonga ntuufu kyeba emulemesezaayo twali twagala nagenda kwekalakasiza mu ofiisi zaabwe naye tugamba tusooke tugendeko mu baki wamawulire tumale okumanya ekituufu tulyoke tubaddire nga waliwo ekiganye tugamba alumizibwa avaamu omusaayi mu nnyindo naye buli disiti ejja ey'okuzza abaana ye tagirako tamanyi naffe tetumanyi naye tamanyi nsonga lwaki ate nga yali amukozesa foomu zonna yazijjuza n'akola ki n'azimuwa tebamubanja talina musango kati tetumanyi nsonga lwaki takomawo ate ne embase situmanyi lwaki tetuyamba ku ekyo kuba omwana ali kwembase kwennyini ekyali tusanyusiza nti ali kwembasa waba ali mu mikono gya gavumenti ya Uganda ati kakati simanyi lwaki ntya oba engeri gyali nti mulwadde ayinza okufiirayo ate simanyi oba sobola okukola ki kuba ebbanga lyamaze yagamba tafuna bujjanjabi wabula babawa bubi byakulya naye embeera ate si nnungi kati awo kyova olaba nga tweraliikirira nga tetuyina ate ngaekyokukola tetuyina kubanga ebisinga bikwata ku gavumenti oba gavumenti etuyambe abaana baffe basobole okudda. Nya gange bampita Sembata David nina ennaku nnyo ku lwa mwannyina wange Sise ebingi byensobola okwogera ku Sise siyinza kubyogera kubimalayo kuba nnyinza n'okukaaba ku butambi bwa vidiyo bwe twalabye bwenzize ndaba ku mwannyinaze embeera gy'alimu n'okubuzaabuzibwa okuliwo ku mbeera eriwo Sise alumizibwa avaamu omusaayi babakuba tebalina kye balya embeera gye balimu basula bubi tebalina kyakunywa babakwata ne babasibiriza mu kasenge webali tewali yadde akakereda kapano kasobola obbawaako naye mu butuufu tusaba bekikwatako batuyambe mwami Yasiini tubadde tukuwa ekitiibwa mu kintu kino kyobadde okola tubadde tukwenyumirizaamu naye Mr. Yasiini okoze kyamaanyi nnyo okubeera nga obuzaabuza abaana baffe kye bakubuuza tokiddamu Mr. Yasiini tereeza emirimu gyo embeera abaana gye balimu mbi nnyo obabuzaabuza buli lisiti ejja n'ogamba mujja kugenda tebagenda
Mr. Yasini okoze kyamaanyi okubuzaabuza abaana baffe babonaabona. Nze ndi brother wa Cissy naye embeera Cissy gy'alimu si nnungi. Tusaba Mukama Katonda abayambe. Niwe kikwatako mukulu mwami Museveni president waffe tuyambe tufukamidde kuba tukomye tugezezaako okwekalakaasa okola buli kimu naye we tutukidde wano ng'embeera nzibu ddala kuba Cissy embeera gye balimu si nnungi. Alekirako tulina kwonna Mukama waffe kankubuulire kino abaana abo tebalina kodda obujjanjabi balina n'omuntu gwe badde balina nga Mr. Yasini gwasobola okwebuuzaako abawe ekyokukola mutuufu abuzaabuza kati tebalina buyambi bwonna buli awo nti bubuno yadde akerenda nti kaakano jjukira ate balwadde kasinga baba tebakomyewo mu budde mu butuufu naffe tetuteredde mitima. Amanya gange nze Nabulya Aisha mbeera mu disitulikiti y'e Kasanda ku kyalo kye bayita Kakungube. Bannange ekindeese okuwaayo eddoboozi lyange ndaajanira gavumenti Mukulu Museveni taata president nkuwanjagira olwa omwana wange yagenda dda Jalida yatwalibwa yayita mu kampuni ya Riders Uganda. Jalida bwe yagenda n'atuuka Saudi Arabia n'atuukira Eriyati. Bwe yatuukira Eriyati bamutwala mu kiyumba kye basooka omutwalamu nga tebamuwa mmere tanywa mazzi n'atulugunyizibwa ne bamukuba. Bwe bamala okumukuba n'atuwanjagira e Uganda nenkubira abakampuni nenkubira Mwami Umaru. Bwe nakubira Mwami Umaru n'angamba bigenda kutereera. Mwami Umaru teyanziramu omwana n'ayongera okulaajana omwana nga yeesibidde mu ttooyi bamukubira mu ffumbiro ne bamukubira mu nnyumba. Bannanga abali ku WhatsApp nakyakatambyako mwakalaba aka Jalida bwe nalaaja n'ennyo Jalida bamugjawo ne bamwongera ennyumba endala. Jalida ne bamukuba bamumenya okugulu ne ku ssaawa ya leero waali Jalida alaajana okugulu kumulubwa. Ne munne bwe bali teyafuna buyambi bwonna kugendako mu ddwaliro. Babadde bamuvuganga mu mmotoka mu ssaawa ezitali za ddwaliro ne bamugamba tugenda kutwala ku ddwaliro obeere ng'oyambibwa. Babavuga mu ddwaliro okubatwala ku ddwaliro babatuusa mu budde ng'amalwaliro gaggaddewo. Jalida alaajana okugulu kumuluma Jalida ayagala buyambi ne mu kifuba bamusambasamba mumuluma yenna ayina enkovu ajjudde enkovu Jalida alaajana. Bannange ndaajanira gavumenti ndaajanira taata Museveni presidenti. Mama Fina nawe yonna gy'oli bw'oba owulira muveeyo muyambe. Bannange muyambe abaana baffe munyambire omwana wange Jalida ne banne baali nabo balaajana. Abaana abo babonyebonye nnyo bayise mu buzibu bungi. Jalida aliwo muno omwana gwe baakuba akatayimbwa. Omwana oyo naye bamuyita Bwogere Shalwa owange ya Jalida Naggayi ne banne abalala babiri bali abaana bana bali wamu. Bannange ndaajanira gavumenti musituke mutuyambe omwana wange abuliddwa obuyambi. Ndaajanyeeko nengende wa mukulu jana mukulu Umaru nenvaawo nendaajanira mukulu Maiko abaali yadi kampuni eyo ne batafaayo nembasaba mbasisinkane baagaana okubasisinka kutereera naye ebintu bigaanya okutereera okuva ng'ennaku z'omwezi 25 January Jalida ze yagenda yamala Jalida emyezi 2 bamuwe sente za mwezi gumu ze yafunako. Jalida n'alaajana n'olwaleero Jalida yakubibwa kati ku ssaawa zino ne tuwanjaga nga tulaajana. Omwami oyo Umaru n'asindikira ennamba ya pasipoti ya Jalida ne pasipoti ng'abisindikira mu WhatsApp n'angamba omwana we ayambiddwa nga siraba tewali kituuka. Nenfuna omuzira kisa yali Dubai nampa essimu ennamba ya mukulu Kakama ali Saudi Arabia. Mukulu Kakama bwe nayogerako naye nampa ennamba y'omukulu omulala akulira Bannayuganda ku ambasada abagende Saudi Arabia. Omwami n'angamba rodiyo zonna nzirina ti Jalida agenda kuterera agenda kuba bulungi. Essaawa zino Jalida ayongera okutulugunyizibwa ne bamugja we yali ku office ne bamutwala ku deporting center. Ku deporting center Jalida amazeewo emyezi 7. Jalida tebamuzza banne balinnya emmotoka badda Jalida alemeddewo Jalida takomawo olwaleero bamuwa emmere oluusi ennaku ezimu tebabawa. Bannange ndaajanira gavumenti nsaba nga ndaajana nkaaba amazzi ga ndi mukazi muzadde. Abaana bange nze mbeefiirako nze maama nze taata tasobodde kunnyambako ndi mulwadde wa mutima nalwala omutima emyaka 6 sitoko zankuba namala emyezi
emyaka 3 ku ttaka sisobola wadde okuyimuka. Ndaja na bannange saba kuyambibwa kuba n'essaawa eno wenjogerera omutima gunzizeemu sina kye nsobola kukola. Essente zimpeddeko sina muyambi yenna. Ndajanira gavumenti ennyambe kuba obulumi bundi bubi ate n'omwana wange mulwadde yali tagaanye okudda yali tatagenda kukola teri bwenkuba essimu ya Yasini yabatwala ku deporting center. Yasini takwata essimu ne bwowereza audio zonna nzimusindikidde. Yasini aganye okukwasira essimu bakakama bakanye okukwata essimu. Bannange nsaba buyambi nsaba kunyamba ino obuyambi yonna nsaba ndajana abaana bange babatwala kooti bwe batuuka mu kooti ne bagamba tebaagala kubaliyirira baagala kubazza Uganda naye baganya okuzza abaana baganya okuzza Jalida Naggayi boogera Saluwa bonna abaana bali eyo bawanjaga kudda bakaba tebakola bali awo abaana balwadde omuntu bw'obeera mu kifo ekimu nga bakukubakuba ate nga tokola oli mu bunyogovu weeyongera kulwala abaana amaanyi bagamba gabaweddemu tebalina kye bakyasobola kwekolera. Ndaja na bannange abaana nsaba badde Uganda. President Museveni waliwo nkuwanjagira President Museveni nkuwanjagira n'abalala bonna bannanga basobola okutuyambako. Omwana wange Jalida nsaba akomewo ennaku n'ennyiike sikyalina kyenkola. Jalida amaze ku deporting center emyezi 7 bagamba banne bakazi abaana lutu zigenda na 6 baba bagamba mugenda ne batabateeka ku order ate tebabakomyawo ku order tebabazza. Bannanga empanja gansaba gavumenti enyambe omuyambi yenna nyambe mama Fina nawe gy'oli nkuwanjagira. Bannange ndajani bwekikwata kwa yenna mulajanyidde mpiseke wa mukulu Kavini Kayanja nagobagobako ku bintu ebyo. Kavini Kayanja n'angamba nti bannange abaana abo balina omusango simanya guli ku kkooti byabwe biri ku poliisi bannaabwe kati ate bali baasibwa abakubibwa nga tebajjanjabiddwa lwaki bo tebazibwa ne bafuna obujjanjabi. Bannange empanjagira gavumenti bannange mukulu Museveni taata president kuwanjagidde nsaba Jalida akomewo kubanga nebyenjogera sibirina bwenjogera tebiyinza kuggwayo okujjako ennaku gye nnina n'okulwala ze nalwala omutima siwakozeseemu okunkuba siasobola kukola mulimu gwonna. Balalikirira kwe nnina mpulira obulamu bwange sirina puresa zazeemu okunkuba sina kisobola kwekolera sina kitu kyonna kyenkyasobola kukola okuleka ng'omwana wange mulabeeko nkaakomyewo. Obulumi bwenna sikyasobola kuyimuka saagala kuyimuka bwe nyimuka kamunguluza abankwata mbeera nga bugwi. Bannange tolabanga kubeera mu bweraliikirivu kumala mwaka mulamba n'ogumalako n'okwata omulala siyinza kukisobola sisobola kulasitinga bbanga kuva wano kweyongerayo n'embeera mulamu kuba mpulira obulamu sina. Ebbaluwa nzina najjanjabibwa omutima emyaka 6 nenjulirako n'okuntwala e India ne Mukama nanyamba kati mpulira obulumi n'omutima guzzeemu okubeera nga gunnuma. Sina kye nsobola kukola okuleka ng'omwana wange akomyewo. Bannange bekikwatako omukulu pulezidenti nsaba omwami oyo mukulu Umaru Haji Umaru nayogedde naawe no nga tolina kyakunkolera naye njagala omwana wange akomewo nsobole okubanga obulamu bwange bukomawo.